nga tumalayo love story ya Lydia ekitundu ekyokusatu era nga kyekisembayo we twakomye babadde mu mmotoka bagenda ku church mmotoka neegaana okuva mu kifo oba netandika okunyooka wamma emberenge ng'egagidde ddala ng'edda bwe liba okuva awo byoba osuubira mu love story eno njagala nkyogere oba nga bwe nkiwulira ebirala tunaabiwulira mu maaso eyo mu love story ekitundu kino ekisembayo Lydia atuwa love story yafa kakati ogenda kwebuuza atuwa love story yafa atya nga ate ali mu gitwa kitegeeza nti mulamu naye mu kitundu ekyokubiri yafa ekitundu ekyokusatu yafa atya tugenda banga tukitegeera ekitundu ekyokubiri kyabaddemu nnyo obulamu bw'okubeera mu relationship n'omusajja ng'olina abaana bo naye obanga abaana bano si yabazaala ng'olinako bazaala ne baatazaala twalabyewo munnyo obusosoze ne kituukagana ne topics zetugenda okutunira wiiki eno ezoogera ku bukulu bw'okutegeera ky'oyingiramu naddala gayi ng'alina abaana oba ng'oyingira mu relationship ng'olwedde oyingira olina abaana gw'osisinkana talina baana neŋŋamba ebintu biri bisatu bye tugenda okutunuulira wiiki eno. 1 by'oteekeddwa okusuubira nga ogenda mu relationship oba ng'olina abaana nga oli si abazaala oba ng'alina abaana nga si gwe bazaala by'oteekeddwa okusuubira. Ekyokubiri ebibuuzo by'oteekeddwa okwebuuza ofune ansa zaabyo osalewo okuyingira relationship eyo obutagiyingira. Ekyokusatu ebintu ebikulu by'oteekeddwa okukola bw'oteekeddwa okweyisa by'olina okukola by'otalina kukola lwaki olina obbikola lwaki tolina bbikola olina bbikola ddi olina bbikola otya bye tugenda okutunulira. Topics ziri 3 this week. Oyinza oba nga tomanyi gayi gw'onoosisinkana nga oli wano oli single and just ready to mingle naye ng'ogenda kutuuka enkya ng'osisinkana omuntu ng'alina abaana nga gwe tolina oba olwedde olinawo omwana wo oba olinawo abaana bo gw'ogenda okusisinkana olunaku olw'enkya talina baana naye nga gw'olina. Kati bino byenzikiriza nzikiriza nti bikukwatako oba okirimu oba tonakibeeramu kubanga tomanya ate gwe atanaba kukibeeramu okyetaaga nnyo kubanga olina omukisa okumanya by'oteekeddwa okumanya by'oteekeddwa okukola ne by'otateekeddwa kukola. Olina omukisa okukozesa preventive measures singa kiba tekinaba kubeerawo ate naawe nga wakituukamu olwedde kati olina omukisa okumanya engeri gy'oyinza okukwasaganyamu embeera okusobola okujjaŋŋanga. Nkwanirizaako mu ngeri enjawulo mu show eyaleero njagadde okutegeeza ubeere mweteefuteefu ku biki bye tugenda okutunira this week. Mmanyi nti zigenda kubeera topics nungi zigenda kubeera lessons nungi ezigenda okuba nga zitugattako. Nzikiriza obutakulwisaayo awatali nsonga yonna tubeere nga tutandika butandisi okuyiza love story yaffe ekitundu ekisembayo. Nyongera okwebaza abatajajinga abatalamula abatasala musango abajja nga balaga nti bafunyemu ebyokuyiga okusinga abo abajja nga bakolokota era sister maama wali kino maama wali ebyo yabirimu no bivaamu yabivaamu dda ayinza okuba nga bye yakola essira tutegekeddwa kubiteeka ku oyo alabika nga agenda bikola oba ali mu kubikola tumuyambe engeri gy'ayinza okubivuunuka. So the center of focus should not be Lydia kuba olwedde Lydia bino yabiyitamu kakati atunyumiza emboozi gye yayitamu. By'oyogera bw'oba obyolekeza Lydia oli ku kakyamu by'oyogera nga osinzira ku love story eno byogere ku by'oyize na muntu ki ayinza okuyambibwa omuntu ayinza kuyambibwa atya obutasisinkana mbeera Lydia gye yasisinkana kubanga tagyenyumirizaamu agyejjusa but she moved on from this life. So katutandikirawo nkwagaliza okuliza okulungi nga tutandika love story yaffe yaleero twagale tugimalirize leero. We could not wait until Friday, Saturday or Sunday where we run love stories okwawukana ku weekdays wetubeera mu magezi muliro ze love lab ne topics ez'enjawulo. Katandike love story yaffe naye mali eggwe tweyongereyo mu maaso n'ebirala nga show zaffe bwe zibeera. Nenkomawo abaana bange mbaleseeyo mu takisi nenkomawo abantu ne balwanyisa ekitakisi ne bakiggula abaana bange ne mbajjayo nenkwata abaana bange ne ŋŋamba Mukama Katonda wange kiki ekijja kiki ekiriwo Mukama tutaase ne ŋŋamba naye nteeka okugenda ku kyaki kyonna ekijja kye kiba kijja ne nkwata abaana bange ne tutambula ne tugenda ku kyaki. Tutuuka ku kyaki
twasanga misa yatandise dda. Saasobola na kusabira munda mu church kubanze nali sina muze gusabira wabweru. Ne tutuula wabweru naye ezo olwatuuka bwe nti nafukamira mu maaso ga church. Ne ntandika kusaba byange kubanze namanya bumanya nti waliwo ekitagenda bulungi mu bulamu bwange kusinziira ku kirooto kye naloota n'okusinziira ku bitutuuseeko nga tuli mu nga tujja ku church. Namanya bumanya waliwo ekitagenda bulungi. Nze nava ku father byasabisa wabula nze olwatuuka bwe nti ku church nafukamira bufukamizi nembeera mu kusaba nga nsaba byange like neetonda nenga Mukama kyonna ekijja ntwala nga ndi mutukuvu nensaba nabeerawo nensaba era naye misa bwe yaggwa mu butuufu nze sitaabeerako era nga siyinza nakugamba nti ero father abuulidde ku kino nga sisobola kugamba. Naye era misa bwe yaggwa nagenda mu maaso ga father ne mugamba father nina ekizibu naye nsaba kunsabirako. Nambuuza kizibu nange ne mugamba nange simanyi naye nsaba kunsabirako. Father nankwatako nansabira. Ne mugamba n'abaana bange basabire n'abasabira ne tudda ewaka. Bwe twadda ewaka nenfumba bulungi ne preparinga bulungi nnyo lunch nenjoza nga omanyi omuntu oba ewaka obeerawo Sunday yokka nenjoza mala okwoza era bwatuuka ekiro olw'eggulu saa 12 nengenda nennaaba nagenda okulaba ekintu kyekimu nenga naye bannange kiki ekigenda mu maaso nengambako landireddi wange mujjukire omusajja yagenda mu kyalo nengambako landireddi wange landireddi nangamba gendako mu ddwaliro. Omusajja yali yatulekedde 15,000 naye nga buli kimu kyonna yagenda lwakuna ewaabwe kati that was a Sunday. Buli kimu kyonna nga yakitulekeddewo n'atulekerawo 15,000 nga zakwekuumisa. Nengamba landireddi kati mujjukire twali tugenda ku church nazikozesaako ezo 15,000 like nga transport n'okuwaayo ebirabo mu church kuba transport in fact emmotoka saagisasula engeri gye yagaana okusimbula twawaayo okubwibirabo mu church n'ensigazaawo 2,000 kuba buli abaana buli omu namuwa 1,000 nange nembeera n'10,000 lwe nawaayo ekirabo ku church ne tusigaza 2,000. Kati landireddi nga ngamba genda mu ddwaliro ne mugamba mu bulamu nina 2,000 zigenda kunkolera ki. Jjukira leero na lwa Sunday kyokka namugamba inda evening saawa nga 12:30 ne mugamba naye omanyi kandape bwe nnaasula kati nenfuna ekirowoozo nenga naye kangende ndeete kamunye nfumbeko ku kamunye nyweko nengenda nendeeta kamunye ne mufumba naye mba sinnamunywa. Nafuna ekirowoozo nenga kankubireko mama wange mubuulire kyekiriwo ampe ku magezi nenkubirako mama wange ne mubuulira. Mama yangamba bannaaye genda mu ddwaliro ne mugamba mama sina ssente naye mbadde nfumbyeko kamunye nyweko. Mama nangamba nedda tonywa kamunye ab'embuto tebanywa kamunye bamunywa kwoza mu lubuto konze nangamba naye genda mu ddwaliro. Mama ne mugamba sina ssente naye kandabe bwe nnaasula naaba nsuze bubi nja kukeera mu ddwaliro bwe naaba sisuze bubi nja kusooka nkole then bwe naakomawo ngende mu ddwaliro. Mama nangamba naye nedda osazeewo bubi ne mugamba mama sirina ssente ate mama wange namukubira ssaawa 3 ez'ekiro. Kati munnaaye nga twebaka bwe twebaka nazuukuka ssaawa 10 ekiro nga susu annuma. Kati mu kuzuukuka nga susu annuma nawulira nga ntoberedde nengamba nfudde na bleedinze kuba nali nazuukuka nga mpulira nga ntoberedde nengamba nfudde na bleedinze dda mu buliri. Kino nno kyo tekyali kirooto it was a reality nasisimuka naye zaali ssaawa 10 zaali ssaawa 9 zaali ssaawa 9 naye nga mpulira ntoberedde naye nga nesusu annuma nnyo. Kati olw'okuba nti nali neekengedde nti na bleedinze dda olwasituka bwe nti nateekako buteesi ttaala saasooka gamba nti oba ngende ku baketi nateekako buteesi ttaala ndaba obuliri bwe bwayonoonese ngenda okutunulira obuliri nga tebwayonoonese nako yadde naaka nga tekuliko yadde akogamba nti oba kasaayi nti oba kiki
ate nga wadde ntoberedde nali sitoberedde nti no blood no. Kati nengenda ku baketi nze engeri gyendi nti nakeeranga kunaaba amazzi gange nagasuzanga mu kadomola nga gabeera awo kumpi nti oluzuuka bwe nti nkwata bukwasi kadomola kange ngende naabe. Kati nengenda ku baketi nkole susu. Bannaye mbabuulire mu kifo kya susu natandika bleeding, omusayi gwe gwatandika okuyika waa. Nengamba bannange nze nfudde ng'omusaayi guyiika. Nengamba nfudde essaawa 9. Nengamba bannange nze ngenda kukola ntya, omusaayi gugenda kunzigwamu olwo ndi ku baketi. Nali nina zino zi baketi ennene sayizi y'abaana gye batwala ku ssomero. Nengamba bannange nze omusaayi gugenda okunzigwerako wano nga gugenda okunzigweramu wano nga ndi ku baketi. Ate nga sisobola kusitukako engeri omusaayi gye gwali guyiikamu nga sisobola kusituka ku baketi. Kati awo okumpi waliwo akasero k'engoye z'abaana nga nateekamu ngoye z'abaana ezisiibwamu, ne ntoolamu olugoye olumu olwali olugumu ne ndwepaddinga ne nsituka ku baketi ne ngenda ku buliri ne nkubira tata w'abaana ne mugamba nkubuulire ekiriwo ekiti ne bwekiti naye nnyamba kuba essaawa yonna ngenda kufa. Naye nga mbabuulira byonna byonna byaliwo nga siwulira nti omusujja gunnuma, nga siwulira nti olubuto lunnuma, nga siwulira nti ndi mulwadde wano wannuma. Kati bwe neebaka ku buliri nkutte essimu na piro nagiteeka ku sayidi ya kabina nembeera nga akabina nkawanise waggulu bwenti omusaayi guleme kuyiika nnyo. Nenkubira taata w'abaana obusawa zaalinga mu 10 ne mugamba ekiriwo, ne mugamba naye nnyamba kubanga sina muntu agenda kunnyamba naye essaawa yonna ngenda kufa, engeri gye mbuliidingamu essaawa yonna ngenda kufa. N'abaako mukwano gwe gwe yakubira essimu n'amugamba nnyamba ogende ewaka ono ne mukyala wange mulwadde. Yakubira bakwano be 2, kati omu mukwano gwe yali alina emmotoka. Ono omulala gwe yakubira n'agenda ewona alina emmotoka ne bajja bonna ewaka. Kati nze bwe namala okukubira tata w'abaana ne nkubira landiredi wange yali nga naye atuneibalinga ne nkubira landiredi. Bwe nakubira landiredi najja n'angamba n'ambuuza kiki ne mugamba sokola b'ebbaketi bane ebbaketi ng'ebulako katono okujjula. Omukazi n'agamba nfudde situka tugende mu ddwaliro. Ne mugamba emmotoka ejja. N'angamba nange leka ngende nnyambale tugende. N'ambuuza naye ki ekikuluma ne mugamba siina kinnuma, tewali kinnuma wadde. N'angamba kale ka ngende nnyambale tugende mu ddwaliro. N'agenda ayambale, bwe yagenda ayambale mba ndi omwo nagenda okuwulira nga emmotoka ejja. Bwe nagiwulira emmotoka ng'ejja ne saagala bansange mu kisenge. Ne njagala neme kubasumbuwa kutuuka mu kisenge kulaba musaayi guno oguli mu baketi. Kati olwasituka bwe nti ku buliri bannange mwali mwetisseeko ekidomola nga kuliko empummumpu n'ebuukako amazzi agagayika waa. Olwasituka bwe nti ku buliri pressure yakuba omulundi gumu waa, omusaayi ne guyiika wansi wona bajjukira nali ne paddinze ekigoye nga kinene ate nga nyambaliddeko ennika, kati nga nnika ekwata ekigoye ekyo. Omusaayi gwayiika omuyitirivu n'empala ennyini n'ebuukamu n'egwa wali. Bannange ne ntandika okulongoosawo ku speed, mujjukire mpulidde emmotoka ejja, mbadde nfuluma mu kisenge bano baleme kulaba musaayi guno. Ne nnongoosalongoosawo ku speed saagala bajje bagusange. Kati ekyannyamba nze nali engoye nga nzambadde, kati nali olugoye nga nduwanise waggulu bwenti. Kyekyannyamba nti olugoye lwe nali nyambadde lwo terwakola ki, terwabuna musaayi. Kati awo natolayo butozi kigoye kirala era ku ngoye z'abaana n'enkyepadi nga nenteekako empale endala ku speed awo ne nnongoosalongoosawo ku speed ne njagala nfuluma bwe nti omulyango gw'ekisenge. Olwo ntuuka ku gw'ebweru like ogufuluma ebweru. Awo we nakoma okutegera kati nawulira nga omutwe
like nga obikkula olupapula bwoti omutwe bwe gutwe bwe gwakola wa we nakoma okutegeera awo banjoolayoola ne bansitula like omu yagamba bannaye abalemye muveeyo nze mumusitule yansitula nga nsobola nako wadde bansitula abantu 8 okunzijaawo okunteeka mu mmotoka naye bankuba ebigwo kuba baali tebansobola ne bantuusa mu mmotoka ne bantwala mu ddwaliro nze nagenda okudda engulu nga ndi ku macupa naye nga nze nzijjudde nga omanyi omuntu agudde n'akalabuka nga nze nzijjudde obulubwabwa bwolwe ebikalabudde ne mbagamba bannange mbadde ki ne bagamba maama tukusitudde nga tukusobola tukukubye ebigwo nga bwe tukuyoola naye nga baalinga abantu 8 kuba ne banneighbours abalala bonna baawulira buli omu naggulawo ne bansitula ne banteeka mu mmotoka kati olwo zaalinga ssaawa like 11 we nadda engulu ku ssaawa 12 ne baŋŋamba ne bambuuza ki ekikuluma olwo abasawo bambuuza ki ekikuluma ne mbagamba nze sirina kinnuma ne bambuuza olubuto olukuluma ko nze terunnuma oyina omusujja ko nze sirina nabo ne baŋŋamba neera tukuggyeko omusayi ne tukebera omusujja naye omusujja tugulina naye kiki ko nze nange simanyi ne mbabuuza naye olubuto lwoluvuddemu ne baŋŋamba olubuto luvuddemu ne baŋŋamba naye tukubidde dokita agenda kukwozaamu ko nze kale tekirina buzibu kasita luvuddemu ne baŋŋamba naawe obadde oyagala luveemu ko nze ate kati luvuddemu ate nkole ki naye nga mujjukire enfuna gye nalufunamu n'enkaaba gye nakaabiramu Mukama kati munnaaye dokita atuuka ekiseera atuuka ne baŋŋamba onoosobola okutambula tugende mu theatre ko nze eri wala ne baŋŋamba nedda teri wala ne mbagamba kale tugende kuba engeri gye buli nti bwali budde bwa kumakya nnyo abantu abalala baali tebaliwo basobola okubayambako okunsitula ne baŋŋamba tambula mpola mpola nga tugenda kukukwatirira natambulako okuva wano nawali we nakoma okutegeera n'engwa nakoma kubawulira nga baleekaana nga bayita abantu okujja okubasitulirako abantu bano n'abasajja abayita mu kkubo be bansitula kuba abasawo bonna abandiko baali bakazi biyingi nti bwali obudde tebunnaba kukya bulungi bano n'abasajja baali bayita mu kkubo be bayita ne bansitula ne banjoolayoola ne bantwala mu theatre nagenda okudda engulu nga dokita atuuse agenda kutandika kunkolako dokita naŋŋamba ngenda kukuba akayiso kano kagenda kukuluma neeno gundi gye tugendako egenda kukuluma naye guma kubanga twagala ove mu ddwaliro olema ate kuddamu ate tebanjoza mu lubuto ate kiki kubanga kino ekikutuseeko naffe tetukitegeera kivudde ku ki ne mugamba dokita kiri fine kati tuba tukyayogera tunaba nakunkuba kayiso bakyategekawo byuma byabwe nze we nakoma okutegeera mu process eyo lwonkomye okutegeera ngenda okulaba anti kati ffe ba Catholics Mama Maria yanunula emyoyo oba mukitegeera yanunula emyoyo okugijja mu purgatory okugitwala mu ggulu bwe tutyo bwe tukikkiriza naye mu process eyo olwo nvuddeko nagenda okulaba nga Mama Maria nkutte ku mukono antwala tuli mu bbanga tugenda ne mubuuza ontwala wa nangamba tugenda nangamba tonyiiga jangu nkutwale ne mugamba nedda nze tontwala nambuuza lwaki ko nze nina okulabirira omwana wange akyali muto ontwala ogenda kulabirira omwana wange nangamba tofaayo omwana muleke jangu tugende naye nno nga byonna abyogera bwantwala tuli mu bbanga tugenda ne mugamba tontwala nantwala nga nze bwe nnyomba nga ye aseka nga ngamba nedda tofaayo jangu tugende ne mugamba nze saagala tontwala nina okulabirira omwana wange oyagala ngende omwana wange asigale ku nsinga abonaabona kale kuba kugenda wakiri ngende n'omwana wange nga lwaki naye nno ngamba mbanyumiza ki mwana ki gwe ngamba gwe ndeekaanira ye mwana wange omukulu
kyokka weewuunye nga bano abato siboogera nako yadde nga ndi ku mukulu. Ne mugamba nze tontwala. Kati natuuka ekiseera ne nzikiriza ne mugamba kati bw'oba osazeewo okuntwala ntwala naye njagala olabirira omwana wange. Mulabirire nga bwe mbadde mulabirira, saagala ojuze mwana wange. By then mwana wange yali mu P7. Saagala ojuze mwana wange. Omwana wange mulabirire bulungi. Tuba tugenda. Nangamba toyagala kulekawo mwana wo. Ne mugamba kati ntwala. Nangamba nedda. Kale leka nkuleke olabirire omwana wo. Ne mugamba nedda kati ntwala. Nangamba kankuleke olabirire omwana wo. Bannaye mbanyomeze. Nagenda okudda engulu nga ndi mu mochale. Kuba nagenda okudda engulu nga neebase bwe banteese okwebaka. Kwegamba nga balagira ddala nti bateeseewo omuntu omufu atagenda kudda ngulu kugamba nti ate yeekyusa. Nagenda okudda engulu nga sayidi gye neebakiddeko nga mpulira ennyiga nga njagala kukyuka. Ne njagala nkyuke entunule sayidi y'eno nga mpulira ngwa. Ne njagala nkyuke entunule sayidi y'eno nga mpulira ngwa. Bannange ne nsigalamu eyo position ne ngamba Mukama mbadde nfudde. Ne mbeeraawo ne ntandika kwebaza Mukama. Ne ngamba Mukama webale kuntaasa. Abaana bange babadde bagenda kubeerawo batya weesiri. Ne ntandika kwebaza Mukama. Nabalawo kumpi like 1 hour kubanga ono landlady wange bwe yanzigirako nga bandeeta bwe yalaba nga nzize engulu n'addayo ewakaawe. N'agenda n'ayita sisita wange n'amugamba, kati sisita wange yali already nga yagenze ku mulimu. N'amugamba munnaaye sisita wo mulwadde muleseyo mu ddwaliro naye tumututte taliiko kintu kyonna, mufunire essuuka z'oba ogenda nazo. Kati sisita wange atuuka ajja, abasawo bwe baamulabako like yababuuza wano waliwo omulwadde bwati ne bwati. Ne bamugamba oleesa amasuuka nti ye. Bo bamanyi amasuuka bagenda gateekamu mulambo. Bagenda okujja bazze okuzinga omulambo gwabwe ng'omulambo gutunula. Bagenda okulaba nga batidde. Ne bagamba ne bagamba bannange tusonyiwe konze kiki nga tebasobola kyogera nti twabadde tumanyi ofudde. Ne badduka ne baleeta akatanda ne banteeka ku katanda ne bantwala mu woodi. Naye bannaye nali nfudde ebyaddala. Ne mbeera mu ddwaliro ne sisita wange. Kati ono omusajja eyalina emmotoka eyandeeta mu ddwaliro bambi yajja ku ssaawa nga 5 n'atuceekingako n'atuwaawo emitwalo 10 n'atugamba nja kubeera nga nzija mbaceekingako. Omusajja oyo yali muyindi. N'atuleeteranga ebyokulya n'atuleeteranga ebyokunywa. Basawo ne baŋŋamba nywe nnyo supu ne banteekako amacupa g'omusaayi bwe bityo. Naye natereera, natuuka ekiseera ne ntereera. Namala mu ddwaliro wiiki nnamba ng'omusajja takomanga. Omusajja yagenda okukomawo nga bansiibudde. Bwe yakomawo nga bansiibudde yatusindikira ssente mu ddwaliro, yatusindikirayo emitwalo 2. Naye kati omusajja ono omuyindi yalinga engeri gye yatuceekinganga buli lwe yajjanga ng'atulekerayo ku ssente, Kati ono taata w'abaana bange bwe yakomawo ne mbimugamba ne mugamba naye gundi atulabiridde abadde ng'akola bwati ne bwati. Omusajja yansaba ssente ze yali atuwadde. Omusajja yansaba ssente ze yatusindikira nga tuli mu ddwaliro. Kati eddwaliro lino lye bantwalamu lyali nga kampani gye tukolera yalinamu shares nga abakozi babajjanjaba ne woba toyina ssente. Kampani ng'esasula naawe omukozi n'osasulako kitundu. Kwegamba nga ne woba oli mu mbeera ki tebasobola kugaana kujjanjaba ng'olw'okuba toyina ssente. Kuba mujjukira embeera gye nagiramu nali siyina ssente wadde.
ne banzijanjaba munnaayo n'entereera naye omuyindi oli yasasulayo bbiru yonna nze gye nali nina okusasula omuyindi n'agisasula bambi. ne tudda ewaka nga nteredde ne mbeerawo ne mpona bulungi kasita nawona obulungi bwe nti naddayo buzzi ne ngenda ku famire. Senga famire ne ya 12 years senga teyali nti akantu ako bakateeka ku nnabaana nali ngenda kwaka aka 12 years naye nagamba bannaye sirina gaddayo kunamira basawo ne banteekamu kano ak'emyaka 5 ke nabeerako. Naye omusajja olwandaba bw'ati bwe yalaba nga nkomye okuba nabimugamba nga saamunyeganako nti oba ngenda ku kino ne kino yandaba nga nkomyewo nga nkalina nangamba mukazi gwe neerozzeeyo ku famire mujugeyo nafuna olubuto ye yali asanyuse nangamba mukazi gwe neerozzeeyo ku famire nze saamunyega. Mujukira omusajja yali ampisa bubi kubanga yali alaba avuga border center azifuna mu bulungi. Nengamba bannange omusajja ono nengamba nze sijja kuddayo kumuzaalira mwana ne bw'anaaba afaati. Naye omusajja ono bwe yali yakafuna border nga tannaba kutandika kweyisa bubi twatandika okuŋŋaanya ssente bingi nti ye mucope eyewaabwe yaŋŋamba omanyi yansomera ddiiru nga yakatandika oluvuga border tannafuna buyaayi yansomera ddiiru naŋŋamba njagala buli mwezi tugulengayo ente ennume tuziteekeyo bwe zinaawera nzitunda omulundi gumu tugule eno puloti ko nze tekirina ttabbo. Kati omwezi gwe gwaggwangako n'akuŋŋaanya zalina nange n'enkuŋŋaanya ze ne muwa omusaala gwange n'atwala mu kyalo n'agula ente bw'atyo. Kati ente bwe zaawerayo nga 12 n'agenda n'azitunda yasooka n'atundako ente 6 n'ajja ne tugula puloti. Bwe tugula puloti nasanyuka ne nga mukama mulungi nituguze puloti naffe tugenda kubeera ewaffe. Ne tugula puloti ne tutandika okuyiwa materiyo twagula omusenyu ne tugula bulooka ne tusasula seminti kwegamba nga tusigadde gamba nti kusasulanga bazimbi. Ngenda okuwulira omukyala eyamuguza nga ŋŋamba yankubira nangamba okimanyi nti bbaawo puloti agitunda konzerayira agitunda naŋŋamba ye naye nze njagadde nkulabuleko obeerewo ng'okimanyi naye puloti agitunda. Omusajja ne mmugamba naŋŋamba bweno dda mukuwulirizanga eŋŋambo. Ne ŋŋamba omuntu ono kansirike kandabe ki ekigenda mu maaso. Aga Katonda mugulu omusajja puloti yagitunda. Omusajja puloti bw'amala okugitunda olwo amaze ogitunda ŋŋamba nze puloti nagitunze nze eri gye twagigula nze nali saagalayo nze njagala kubeera ku kino ekitundu kwe tubeera kwe namanyiira saagala kugenda wala ne kino ekitundu. Wabula nasirika busirisi saamunyega naye nga nnyiize yalaba nnyiize nnyo ne yeekwasa n'afuna awantu we yagula ewalala nga mu lutobazi nga n'enkuba bw'etonnya amazzi gabimba n'afuna ewantu ewalala we yagula. Bwe yagulawo yagulawo millions oba zaali 5 ne basigala nga bamubanja millions 2. Basigala bamubanja millions 2 n'ekitundu ze basigala bamubanja. Kati eri bwe yatundayo yatunda piki gye yali alina n'agula piki empya. Kati kwegamba piki yagatta ssente ze yatunda mu puloti eri n'addamu n'atunda piki n'agula puloti endala n'asasula ku puloti n'agula piki empya. Puloti teyagimalayo puloti yasigala ebanjibwa obukadde 2 n'ekitundu. Naŋŋamba nze naguze puloti kuno biki n'entwalayo n'enjiraba naye nga puloti agiguze mu lutobazi kyokka puloti eri gye twatunda gye yatunda bannange yali ewantu ewalungi kyokka nga ngazi bulungi. Kati eno gyaguze nga muga Katonda tewera n'5 ku 5 eri mu lutobazi. Eŋŋamba naye Mukama Katonda wange musajja gwe sigenda kukunyega. Kati awo obutakkaanya we bwava okuva we yatandika okuvuga piki we bwava nagamba sigenda kuddayo kukunyega. Mu kubeerawo nga simunyega n'agenda ng'asasulangako mpolampola ku bukadde 2 ekitundu
naye nno ng'asasulako mpola atya aseekayo 5 n'ateekayo 5 bw'atyo ewa landiroodi like ewa nannyini oli gwe yagulako puloti. Ne mugamba naye munnange olaba kati osasula bw'otyo puloti bajja na kutwegaana. Yaŋŋamba nedda nze nsasula biki. Ne mugamba naawe si we batyo bwe basasula alina ettaka ly'e Buganda si lyeri ewammwe. Bwekuba sasula lumu puloti ogimaleyo tukimanye nti kale eri mu mikono gyaffe. Sajja yaŋŋamba nze tondeetako lugezigezi bino bintu byange. Ngamba naye gwe kale nze nkuvuddeko. Kale nasirika busirisi saddayo kumunyega. Kati omusajja wange ye muntu alina competition ez'ekisiru. Kati ye waabwe mu kyalo waliyo brother we. Yasooka n'aŋŋamba ayagala kuzimba ewaabwe. Nga naye mu kyalo tulinayo ennyumba gye tutuukiramu. At least sooka omaleyo puloti eno onoozimba ewammwe. At least puloti ng'ogimazeyo wadde kale togizimbamu naye gimaleeyo tumanye nti kale eri mu mikono gyaffe. Yagaana n'agenda azimba ewaabwe. Bw'agenda azimba ewaabwe yazimbayo ennyumba ya rumuzi 2. Mujjukire bano Bacope babeera ne buyumbayumba. Ng'azimbayo ennyumba ya rumuzi 2. Bw'amala ozimba ennyumba eya rumuzi 2 olwagira n'aŋŋamba nze ennyumba gye nazimbye enswaza. Ne mugamba yiiyi kati gwe lwaki wazimbye kuswaza kyokka ng'agimaliriza bulungi agimaintayininze ewedde enswaza. Ne mugamba kale oba ekuswaza sooka omaleyo puloti eno gimaleeyo awo olyoka okole buli kyoyagala ewammwe. Omusajja yagaana n'addamu buto n'atandika okuzimba ennyumba endala ewaabwe. Kati ayina brother we yazimba ennyumba zino ezamwamba ewaabwe mu kyalo. Kati ye yali amanyi nti yakazimbye neya rumuzi 2 yasinga agenda okulaba brother we asitudde eyamwamba mu kyalo. N'agamba maama kati oli ansingeko. N'aŋŋamba nze akayumba ke nazimbye kanswaza ngenda kuddamu buto nzimba ennyumba mu kyalo. Ne mugamba nkwegayiridde sooka omaleyo puloti eno. Omusajja yagaana n'addamu buto n'atandika okuzimba ennyumba endala mu kyalo. N'azimba ennyumba. Kati ennyumba eri eba tennaggwa ne mugamba naye omanyi ngenda kusasula puloti eno ngimaleyo. N'aŋŋamba ogenda gimalayo konze ye. Ne mugamba kati olwo yali ebulako obukadde 2 nga emitwalo 5 agenza agasasula bwatyo mu mitwalo 5. Kati ng'ebulako obukadde 2. Ne mugamba naye bwe mba nga ngenda kusasula puloti eno ngimaleyo njagala ebiwandiiko byayo obimpe. N'aŋŋamba ate lwaki? Ne mugamba nanti ne bwe n'abantu teyo emitwalo 10 endagaano ekyuka ebiwandiiko bikyuka. Kati binaakyukanga bitya ng'ate sibirina? Olina okubimpa buli lwe ntwalayo ssente ne ŋŋenda nabyo. N'aŋŋamba kale tujja kukyogerako. N'agenda akole. Yakomawo ekiro 9:00. Omusajja yavuma nze. Omusajja yanvuma. Mukunvuma ennyo n'ensirika nze saamunyega. N'aŋŋamba oyagala kubba bintu by'abaana bange. Abakazi Abaganda mwantama. Abakazi Abaganda muli babbi. Kati oyagala kubba bintu by'abaana bange. Olowooza nze ndi musiru sobola okuwa ebiwandiiko bya puloti y'abaana bange. Sajja yanvuma. Ensirika ne nga musajja gwe sigenda kukunyega. Munnange mbeeraawo nsirise. Azimba ennyumba ye endala gye yatandika mu kyalo. Bw'aŋŋamba naye mukazi gwe olina empisa embi tonnyambye nako ku nnyumba. Kyokka natulanga ne nga kati oba ono omusajja muddemu ki? Tonnyambye nako ku nnyumba kyokka ng'ate ennyumba yaffe 2 olina empisa embi. Nasirika busirisi nze nga ndaba sirina kyakumuddamu. Kati mu kusirika mujjukire nabagambye nze naddala olutalo lwabeerangawo naddala holiday ng'eneetera okutuuka ewaka kuba yamanyanga nti muwala wange akomawo. Then olutalo olwokubiri nga lubeerawo nga abaana bazzeeyo ku ssomero eyo wiiki eyo esooka nga wiiki abaana gye baddiramu ku ssomero. Olwo olutalo olwokubiri wano abeera yeeraliikirira omwana wange akomawo ate wali eri omwana wange agenze ku ssomero sente zange zonna azitutte.
kakati nze nateranga okufuna like ulcers wiiki ng'abaana bagenda okuddayo ku ssomero like wiiki eno nga wiiki ejja abaana baddayo ku ssomero naye nga bwe nziwulira nga neebuuza kati nze ulcers zange nabeerangawo ne neebuuza ulcers zino zivudde ku ki era ngenda okirowooza ennyo nga ntegeera nti abaana bagenda kuddayo ku ssomero ne ŋŋamba katonda wange nze kati abaana bwe baddangayo ku ssomero omusajja ng'akola olutalo kati nze omwana wange yasookanga okuddayo ku ssomero ye olw'okuba yakulira ewaabwe e Bucope amanyi abaana bwe baddayo ku ssomero wiiki esooka tebasoma kati ababe babeerangawo wiiki nnamba nga tabatutte ku ssomero naye nakufubanga nnyo kimugjamu naye nga munaye kyamulemeramu era ng'abeerawo kati owuwe agenze bano bo si babo abali ewaka naye wadde nalinga nkola nalinga sikola ssente nnyingi ng'omwana wange neeyiiya bweyiiya okulaba ng'asoma neeyiiyanga bweyiiya mu kweyiiya na omwana wange bambi omusajja ono tekyamusanyusanga obusente buno yayagala nga bugende ku baana be owange talina kusoma kati olunaku lumu omusajja yaŋŋamba omwana oyo sitadda wano bw'aba akomawo wano omu ku ffe kuliko agenda okuvaawo nze nasirika saamunyega agenda okulaba holiday etuuse omwana akomyewo yagenda okulaba omwana akomyewo ndowooza ye talina gy'agenda kyeyava agamba kawala ke n'akagamba yaŋŋamba sigenda kuddamu kulya mmere wano temuddamu kunterekera mmere nange nensirika bwe nasirika ne tubeerawo holiday yonna nga tufumbanga mmere yaffe nga tugira ne tugimalamu abaana bayinza okugamba mami dadi tetugenda muterekera mmere ngambagamba oyo mumuleke kati holiday bwe yaggwako yali tennaggwako ndowooza ngebulako nga wiiki nnamba eggweko n'agamba kawala ke mami mumugambe anterekerako ku mmere kawala kange ne kaŋŋamba dadi yagambye tumuterekera emmere ne ŋŋamba kale tewali buzibu ne tutuuka okujjula emmere yonna ne tugira ne tugimalamu akawala kange ne kaŋŋamba mami dadi yagambye tumuterekerako ku mmere konze oyo muleke yagenda okukomawo nga tetwamuterekedde n'akagamba nakugambye ogambe mami wanterekere ku mmere namugambye ne kaddamu ne kaŋŋamba mami dadi yagambye omuterekere ku mmere ne mugamba kale tofaayo ne tugijjula nanga mami dadi yagambye omuterekere ku mmere ne mugamba bwaddamu okukikugamba mugamba agambe nze kati oyamubuuza n'amugamba mami yagambye gamba ye yennyini n'angamba munterekera ku mmere ne muga kati ate gwe lwaki obadde ng'ogamba mwana nti tukuwa emmere omwana gwe wagamba nti togenda kuddamu kulya oba wakigamba nze wadde olina kigamba nze kuba nze gwe wakigamba nti togenda kuddamu kulya wano mmere ne mubuuza wadde omanyi nti bw'otolya ffe tetulya ne tuddamu muterekeranga naye nga tubadde nga tugirya nga tetumuwa ne tubeerawo mu mbeera eyo Mr. Sozi ey'abaana obukuubagano bw'abaana kakati mu kubeerawo mu mbeera eyo omusajja atuuka ekiseera afunira ddala omukazi omulala omukazi oyo yamufuna nga wa tribe ye kati nze simanyi lulimi lwe yabeerangawo n'ayogera ku ssimu ekiro saawa naye olaba Mr. Sozi ng'ebyo byotusomesa olaba omuntu nga tasobola kwogera naawe ekiro mu ttumbi omanya mufumbo nze ono omusajja nabeerangawo naye ng'ayogeranga n'omukazi lwakuba kati nze nabeerangawo engeri gyendi nti siri wa tribe ye nze nalowoozanga nti ayogera na bannyina kumba ayogera na mukazi ntuuka ekiseera nkitegeera naye nalwawo okukitegeera nalwawo lumu musanga omanyi omuntu ng'oli mulaavu empitirivu omuntu ayinza n'okutuukako nga tobisina byoliko mutuukako musanga ali mu kuwandiika message awaana mukazi ne mutuukako ne tulawe nti mu ssimu ali mu kuwandiika ne tulawe nti mu ssimu agenda okulaba message nagirabye dda nensirika bwe nti nemugitunuulira message ye nangamba era ebadde yiyo konze neyanzizza era mba ndi awo ng'aginsindikidde kyokka naseka ne ŋŋamba kati ono oba mpita mwana muto kiidi we
saamunyega saamudda namugamba nti oba kale weebale saamunyega. Kati awo natandika okubeerangawo nga nondoola essimu ye. Essimu nagirondoolanga. Bwe natandika okulondoola essimu ye yali yagiseetinga nga bw'asindika message, emessage ebeeramu like for 30 minutes neyeediriitinga. Kati nze nenjiddamu nange nengiseetinga. Kati nze nembijjamu, ye yalowooza nti mwebiri. Kati nze bwe yasindikanga message ze zaasigalangamu, naye ye yabeerangawo ng'ali ku shiwaddiru nti zigenda kukola ki? Kwediriitinga. Kati nze kye nakola bwe nabijjaamu, nze buliwe kati ye yakomangawo leeti, yakomangawo ssaawa 9. Bw'akomawo ku 9 n'anaaba ne yeebaka. Olwebaka bw'ati, olimanya olugwawo bw'ati, asanga gwe weebase dda, nze neebakanga ssaawa 3. Asanga weebase dda nga n'otulo tukuweddemu. Kwegamba obeera waddembe okwekolera ky'oyagala. Yaba akooye, ali mu tulo tuyitirivu. N'okebera essimu n'olaba buli kimu ekiteekinze place. Kati messages ezimu ziri sensitive naze forwardingiranga, ne malo ze forwardingira n'ezidiriitinga. Kwegamba aleme kubeerawo kutegeera nti wandibanga waliwo ekigenda mu maaso. Kati yalowoozanga nti messages ze zeediriitinga nga bwe yazikola ki? Nga bwe yasetinga essimu ye. Kumbe wa naddamu nange nengisetinga nga bwe njagala. Kati lumu ndaba mu message anti nagambye omukazi yafunanga wa tribe ye. Bateesa yagambye omukazi amukeeze bagenda mu kyalo. Yakomawo era leeti bulungi nnyo, essimu ye n'agiteeka ku charger. Bw'agiteeka ku charger ategeraganye n'omukazi bagenda mu kyalo. Omukazi amuzuukusa. Nabiraba mu message. Bwe mmala okubiraba kati manya yo olwebakawo bwete nze ne ngenda ku ssimu ne mbiraba byonna. Essimu nenjijjako ku charger. Ne alamu nenjijjamu kuba yali ateze alamu ate agambye omukazi amuzuukuse. Essimu yakomawo nga teriiko muliro, nenjijjako ku charger. Nenzijjamu alamu ate nenjiputinga off. Yeebaka otulo paka ssaawa 5. Agenda okudda engulu ssaawa 5 nga baali bategeeraganye bagenda mu kyalo ku ssaawa 12. Agenda okudda engulu ssaawa 5. N'agamba bannange ng'essimu teyakyaginzeeko wadde, teriiko yadde akaliro, eri off. Yawunga n'alinnya bulinnya n'agenda mu kyalo. Naye Mr. Sozi naseka ne ngamba nze nange nja kukucyonya. Ojja kulowooza nti ogenda kunzannyira ku bwongo, naye ate nze agenda okuzannyira ku bubwo. Ng'abeerawo na muwala nga batijja nga beekola buli bye baagala. Musajja wange avuga booda naye yalina brother we alina emmotoka. Kati omuwala oyo bwe yamukwana, nabagambye oli omusajja eyandabirira nga tuli mu ddwaliro yali muyindi, yali atera omukolera. Omusajja bba wange yali alina driving permit ng'amanyi okuvuga emmotoka. Kati yali ng'atera okumukolera. Kati mu kumukolera yavuganga emmotoka ye mwe yakwanira oyo omuwala. Kati omuwala amanyi omusajja amukwanye yeevuga, kumbe omusajja wa booda. Kati lumu amuyita nga balina bwe bagenda okumiitinga. Omusajja yamugamba yali talina wagenda kujja mmotoka, n'amusindikira message n'amugamba jjaamu mungi kanfune wano eno piki nzijje nkutuukeeko nkupiikinge k'omuwala kale. Ne bane natunula mu message eri naseka nenga mukazi watu kati yetamanyi nti omuntu gwaliko amudedeza wa booda. Nengamba kambalinde ndabe gye mbina ggwera. Nembeerawo nagenda okulaba ekiseera kyatuuka ng'omuwala amugamba ali lubuto. Omuwala bw'amugamba nti ali lubuto, okutijja kuli kwonna kwonna kwe babadde batijja nekwesala bekwi. Nagenda okulaba essimu ngirabangamu missed calls za muwala. Kati bino byonna byabeerangawo naye ng'omusajja amanyi nze sirina kye mmanyi. Kumbe buli kimu nkimanyi ate mbirabira mu ssimu ye. Omusajja n'abeerawo amanyi sirina kye mmanyi. Kumbe nsomye message endaga nti omuwala ali lubuto. Naye omuwala kasa yamusindikira message n'amugamba nti ali lubuto. Omuwala ye yakubanga, omuwala ye yasindikanga messages ng'anoonya omulenzi takyamulaba. Omuwala n'amwetondera n'amugamba kale oba mba nnina kye nasobya nsonyiwa biki, naye ng'omulenzi tamuddamu. Osanga missed calls za muwala, omusajja kati omuwala nga ne bwakuba omusajja takyakwata. Naseka ne ngamba kale katulinde ebijja. Munnange lumu nsoma message
ng'amugamba obwedda nkuba essimu yo nga tokwata naye kakati ndi wammuula teyagiddamu. Bannange paka omuwala bwe yamugamba, ekiseera kyatuuka omuwala n'amugamba navuddemu olubuto ng'olubuto lwa balongo, bombi baana balenzi. Jjukira omusajja ono ewaabwe ye mulenzi yekka, ate nange namuzaalira omulenzi omu. Kati omuwala yamugamba olubuto lwe lwavuddemu nga lwa balongo ate nga bombi balenzi. Nze naluggyemu namuloze, olubuto lwe ne luvaamu. Bwe yabadde alina gy'agenda ne mmusuula ku kabenje, olubuto lwe ne luvaamu kubanga lwabadde lwa balenzi, nabadde nnina okulumuggyamu. Kati nze yali mukamulamu wange ye yankubira essimu n'abiŋŋamba, n'aŋŋamba okimanyi bwe biti ne bwe biti, konze layira. N'aŋŋamba ye kyekiriwo, n'ambuuza bbaawo waali, ne mugamba simanyi naye kandabe. Ngenda okumufolowinga nga ndaba waali mu kitundu mwali ali arawundi. Konze ne mugamba oli nti waali. N'aŋŋamba naye ekyo kyekya happeninze. Konze kale kansirike ndaba waliwo ekigenda mu maaso. Omusajja teyanoonya ku mukazi wadde, kuba yamanya bumanya kale wadde olubuto lwavuddemu naye alina okukola ki, okutekinga responsibilities, okutreatinga omuwala. Teyakibifanako wadde n'akamu. Amala okulaba omuwala olubuto luvuddemu, omuwala olwo amugambye olubuto luvuddemu, olwo atandika okutijja, olwo n'amuseevinga namu Naalongo wange, olwo ndaba message zizzeemu buto Naalongo wange, era Naalongo wange. Nze sibinyega byonna mbiraba naye sinyega. Kati olunaku lwakya lumu omusajja ono yajja, bwali lweggulo ssaawa nga emu, kuba nali ntudde nga ngenda kulaba mawulire ga NTV ku ssaawa emu. Olwo bwe nakomawo saatuukira mu buliri. Ne ŋŋamba leka nfumbe ndye nga bukyali, neebake nga bukyali. Kati bwe natuuka bwe nti natuukira mu kufumba, ssaawa zaagenda okuwera, zawera 12 nga buli kimu nkimaze. Ne naaba ne ntuula nga ninda kulaba mawulire ga NTV. Kati bwe namala okunaaba, waalingawo engoye nga sitera kuzambala zigenda kukyala bwe bityo. Ngamba kanyambale luno olugoye, after olwo buli kimu nkimaze. Ne nkwata olugoye ne ndwambala. Bwe nakwata olugoye ne ndwambala, ssaawa ng'emu zennyini amawulire gatandise ng'akomawo. Bwe yakomawo, engatto ze nali nakoleddemu zaali zikyaliwo ku mulyango. Yansanga nyambadde, nyimiridde bwe nti, yalowooza nnina gye ndaga. Omusajja yayomba, naye nga bye yatandika okuyomba byali biki? Nze ne bw'onookola byonna by'okola, nze nzaala ddabo era nazaala ddabo, nina balenzi era nze bannange omusajja yanneewanirako bw'azaala ddabo. Kyokka namutunuulira bwe nti ne nkuba mu ngalo emirundi gyange 3. Ne mugamba naye musajja gwe oli musezi ate oli mulogo. Oli mulogo ate oli musezi. Ne mugamba giri emirambo gy'ojja okwewanikako ku nze. Buli obulambo bw'onneewanikirako. Bannange omusajja yawulira ng'awunze n'atunuulira bw'ati. Kwegamba yali amanyi ambuulira ekintu ekipenyenyenyenyenyo kye sitamanyi nako wadde. Olwo nno waali wayiseewo emyezi nga 3 bukyanga baŋŋamba nti abaana musimanyi olubuto lwavaamu. Wayiseewo emyezi 3 ajja yeewaana. Namugamba giri emirambo. Ne mugamba n'ekisooka tewasobola nagenda baziika wammwe. Ne mugamba bwe baba nga ddala kikakasa baali babo, lwaki tewabaziika wammwe? Omanyi ne gye babaziika? Ne mugamba genda obagyeyo gye babaziika obatwale wammwe, awo olyoke oddemu owewanike nga bw'ozaala ziddabo. Ne mugamba naye musajja gwe oli musezi, naye emirambo nagyo bagyewaanisa. Genda ogisimuleyo ogitwale ewammwe ogiziike. Kale genda ogitwalire maama wo alere, anti munoonya balenzi baddabo. Naye omusajja yantunuulira, omusajja yeesooza n'afuluma ennyumba n'agenda. Bannange naseka. Ne ngana ne bannaye omusajja ono oba alina kimuwujja, oba alina ekizibu.
kuba kati just yansanga nyambadde nalowooza nina gyendaga n'ayagala nkuuleko waya naye agenda naye ku olwo yakomawo ssaawa 5 nejjukira nali nakoze puroguramu nga njagala kwebaka nga bukyali era yansanga neebase saamunyega teyanyega kati kasita omukazi yavaamu olubuto baddamu buto okutijja neŋŋamba nze okunyega mmwe ndeka mbaviire nze nabayingirira kubanga nze siri wa tribe yammwe kambaviire nentandika okugoba ebintu byange ebyokujja ebweru nayogera ne kawala kange by then kawala kange kaali mu senior 3 naye kagamba naye nkubuulireko kangoba ebintu byokugenda ebweru kubanga ogenda kuyingira senior 4 sente zigenda kuba nnyingi nja kuba simalaako ne kaŋŋamba mami kituufu onze kale leka mbigobe ne kaŋŋamba ye mami bigobe nentandika okugoba ebintu byange kaakati ntandika okugoba ebintu byange tubiteesanga ne kawala kange kaalinga kakwatagana nnyo ne lastiboni wange mulenzi baali bakwatagana nnyo kati mukwatagana ennyo mutabani wange yatuwulira nga tubyogera bw'atuwulira nze saamanya nti abigambye taata we nabitandikako okubigoba yali December wa 2018 November wa 2018 we nabitandikirako naye nga nateesa ne muwala wange mu holiday ya 2019 holiday ya second term ya 2018 nembigambako kawala kange kintu kino tukikole ki nkitandikeko okukikolako kubanga bw'onooyingira senior 4 sente zijja kunnemerera ko ye kale mami kitandikeko kati nenninda nenkuŋŋaanyaawo akakasente kange kati nentandika okubikolako like wiiki esembayo mu November eya 2018 bwe mbitandikako nengenda ku internal affairs nembikolako like ku internal affairs nenkola interview nembeerawo nga nenda passport yange bannange Mr. Sozi nali ndi awo like ku 24th ekiro nga 25th Christmas like ekiro ekikeesa Christmas omusajja yakomawo bulungi nnyo ssaawa ze 9 omusajja yanvuma omusajja yayomba omanyiira kubanga ogenda bweru ye bweru ogenda kukola sente mmeka nze wano buli mwezi nkola obukadde 2 buli mwezi ekitone nnyo nkola obukadde 2 wabula gonnewanikako kubanga ogenda bweru kyokka omusajja yatandikanga okuyomba from nowhere kubanga manya yakomangawo ku 9 nga weebase olimbuliri weebase ate nno yayombanga like waba agenda kuyomba tayombanga ali mu kisenge afuluma n'agenda bweru ku valanda ondiire emmere yange ekikazi gwenze wantama omusajja yanvumanga ebintu byowulira ng'oswala mu baana kati mbwola okuba ogenda bweru jjukira ebintu mbigobako manyi tubimanyi babiri na muwala wange omukulu bannange I was so surprised kawala kange ne kasirikira gye kali najja n'akayitayo n'akagamba gobera wano mumanyiira kitaawe yasasula eno ennyumba muwala wange yasituka n'amugamba dadi yomba bibyo yomba na mukazi wo kitange tomulabanga nako tomumanyi takumanyi tomuleetako ttamiiro lyo kola bibyo mukazi wo oba muvuma paka wo oba wa paka wa muvume ne tata wange mujje mu luyombo lwo kitaawe wano yangulira emmere yakulabirira n'amugamba nze emmere njirya lwa maama wange sijirya ku lwakuba ggwe njirya lwa maama wange n'amugamba nze tondeetako ttamiiro lyo kugamba nako ne kamuviira mu buntu n'agamba otandise n'okummanyiira otandise n'okundaba mukamwa banaye omusajja yayomba Mr. Sozi omusajja yayomba naye nga n'ekimuyomba tokitegeera oba yali ayomba lwakuba awulidde nti ngenda bweru saategeera
bwe yakoowa okuyomba naye nga yayombera kumpi 2 hours nga tewali amunyega naye ng'ali bweru ku valanda mu kifo eky'okujja mu kisenge ayombere mu kisenge naye ng'ali bweru ku valanda bw'aleekaana ensi yonna ewulira ku ssaawa nga bamanye ekiro ensi ebeera nzikakkamu bannaye omusajja yayomba saawa bwe zaawera 11 olwo n'alyoka ayingira obuliri kati bwe yabuyingira nze saamunyega ffe ne tukera ne tugenda ku kyaki twagenda okudda ng'agenze mu kyalo waabwe era yasindikira message muwala wange n'amugamba nze ngenze mu kyalo n'amugamba batulabire ne tubeerawo Mr. Sozi ne tulya Christmas yaffe ku 29th n'ankubira essimu naye nga nze simunyegangako kigambo kyange wadde ng'amaze okusitula agenze ewaabwe saamunyega nti oba otuuse bulungi oba kinnasirikira gyendi n'ankubira essimu ku 29th December neŋŋaana ogikwata n'agiddamu n'agikuba kati yagikubanga ssaawa 9 neŋŋaana ogikwata n'addamu n'agikuba ekiro ku ssaawa 2 neŋŋaana ogikwata n'akubira kawala kange n'akabuuza mama wo waali n'amugamba ye waali n'amugamba nga nkuba essimu ye tagikwata n'amugamba ate waaba tagikwata kati nze nkugamba eki ne wayitanga ennaku endala 3 n'addamu n'akuba saagikwata n'amalayo wiikisi ze 2 ng'essimu ye nagaana ogikwata mba ndi awo ng'akomyewo bwe yakomawo n'aŋŋamba naye nkubuulireko nsonyiwa ne ŋŋamba laba nnoono kati nze bwe yakomawo nno nnyinza obagamba nagamba ono omusajja okuddamu okutundula vanira wange nga mmanyiira bw'ati bwe yakomawo nenneepaadinga kati buli lwe yakwatangayo nga waggale bannange yagenda okulaba kiyitiridde tugenze mu wiikisi 2 ng'akwatayo awulira waggale omusajja teyasonsekayo olugalo alabo baddala kituufu waliyo something agenda okulaba nga kiwaanyi bannange omusajja yayomba saamunyega omusajja yayomba nagane bannaye mukazi gwe era biki neŋŋamba tonnaba naye nga mbyogerera mu mutima gwange saamunyega neera lwakuba bwe yangwamu saddamu gisabika naye njirekawo nga njereere kuba namanya banguddemu naye ng'ebintu byange biri mu prosesi naye no prosesi ki kumbe ye teyagenda ewaabwe yagenda abisiraanye bannange mbabuulire nabeerawo nze nalinda passport sibagambye nti nagenda ku internal affairs wiiki eyasembayo mu November 2018 banaye naddayoko mu January nga wa nenzirayoko mu Gwokusatu nga wa kati mu Gwokusatu nalemerako nagenda okusanga nga fayiro yange bagisuula ddeeyo neŋŋamba Mukama Katonda wange kiki ne baŋŋamba mbu simanyi obufaananyi wateekayo 2 olina wootasayininga naye nga teyonna nasayininga nenzira mbuto nezijuza foomu z'endala mala okujuza foomu z'endala nenziteekayo byonna nembiteekayo neera ne wayita emyezi nga2 ndaba tebampita nenzirayo neera nga teriyo kiriyo olwo ate tuli mu Gwakutaano ne mbabuuza bannange ate ku luno kiki ne baŋŋamba gendako mu ofiisi bweti ne ŋŋendayo ne baŋŋamba obufaananyi kubulako kamu neekubye nenzira mu buto neekubye obufaananyi n'empaayo akamu ke baagala n'enkawaayo nenninda ne wayita emyezi neera 3 neŋŋamba Mukama olwo tuli mu gwa 8 neŋŋamba Mukama Katonda wange naye kiki neera nga passport yange teriiyo neŋŋamba bannange ate ku luno kiki ne baŋŋamba mbu twagala photocopy national ID olwo mu gwa 8 kati kye nakola
awo nafunayo omuntu gwe nsasula ne mugamba nkwegayidde fayiro yange kati waliwo omukwano gwange ye yampa omuntu oyo bw'amumpa ate naye era ne bamulemesa kuba kati manya bamanya ab'omwo mu internal affairs bamanya ayagala kulya alina agiriddeko ssente ne baagala bamulemese bannange nze nafaafagana ne fayiro yange ne passport kumbe omusajja yabisiraanya kati waliwo sisita wange nali namubuulirako nagamba naye ggwe bw'oteefeeko toyina gy'olaga naye nga Mr. Sozi nze nsaba gw'olaba nga n'okusiiba nsiiba mba ndi awo mu gw'omwenda nga passport yange tefulumye nga passport yange efuluma Mr. Sozi nasanyuka era olunaku lwennyini nalaba message nga internal affairs ensindikidde message kwolwo lwennyini ekiro naloota nga ndi na mu nnyonyi neŋŋamba bannaye Mukama Katonda wange owulira essaala z'abanaku bannange era passport olwagijjayo nti nagitwala straight ku company naye kyannyamba passport kasita yafuluma ebintu byange ne bitandikirawo okutambula byonna era Mr. Sozi nava e Uganda November nava e Uganda mu November nga 28 naye omusajja yabeerangawo nga buli lunaku ambuuza ebya passport namugamba nze passport yagaanirayo ne bwe yafuluma saamugamba nti yafuluma ebintu ne bitandika okutambula nga talina kyamanyi olunaku lwe twali tugenda okuva e Uganda namugamba ku olwo lwennyini era yakomawo kiro ssaawa 9 ze zaali essaawa ze yakomangawo yakomawo kiro ssaawa 9 bwe yakomawo n'aŋŋamba bwe yakomawo n'atundulayo kavanira ke kano buno buluutu obwo bwe batumanyiira yavugawo Kampala nakawa eŋŋamba oke agimaliriza kaluutu ke n'akamala ne tunaaba twamala okunaaba tuddamu buliri jjukira akomyewo 9 tuddamu mu buliri ne mugamba nze nno ŋŋenda nambuuza ogenda wako nze ŋŋenda bweru naŋŋamba ekiki ogenda ne mugamba ye naye nabeerawo nenoonya nenga omusajja ono ddala mubuulire nti ŋŋenda oba mbenga nobye oba kiki kweganga neebuuzanga ebibuuzo bingi naye Mr. Sozi nali mbuzaayo ennaku nga 4 okujja ku kyeyo ng'ebintu byange olwo mmaze okukakasa olunaku lwenzija nali neebasa ekiro naloota omukazi yajja ku kitanda ng'ayimiridde naye nga nze neebase ku kitanda kati omuntu yankwatako bw'ati n'ensisimuka ne mutunuulira bwe nti ng'ayambadde white yenna naye nga nze nalaba nga yali ayambadde gomesi nga ya white naŋŋamba naye Lydia osazeewo okulekawo obufumbo bwo mu banno bonna ye gwalimu ali obulungi naye osazeewo olekewo obufumbo bwo nembiwulira nensooka nembirowoozaako ng'omukazi wali ayimiridde naye nga mulabako wansi nga ndaba wansi nti omuntu ayambadde gomesa ŋŋamba era nga mpulira eddoboozi lya mukazi kati mba nsitula olwomaze okirowoozaako ekintu kyaŋŋambye nsitula amaaso bwe nti ogajja wansi ntunula waggulu bwe nti ndabe mukazi kyona ŋŋamba olwomaze okirowoozaako ŋŋamba kati nze ndi bulungi buno bwe bulungi omuntu bw'ayinza okuŋŋamba nti ndi bulungi nsitula amaaso omukazi n'abula nasigala mu buliri nga nkirowoozaako n'okwesooza ne neesooza ne mbuuza kati buno bulungi ki omuntu bw'ayinza okuŋŋamba Mr. Sozi badde mu bufumbo ng'omusajja talya waka ewaka alyawo ku wiikendi kuba twatuuka ekiseera nga tewali yeeguya munne nga simweguya tanneeguya naye ng'ewaka alyawo wiikendi Sunday ate nga ne ku Sunday okwo era alyawo kyamisana kyokka naye nga nze nange embeerawo mbaza kange ngamba essaawa yonna ŋŋenda kukuviira ggwe tonnumya mutwe okiwulira nze mmanyi obufumbo kufumba obeerawo otya nga tofumbira musajja n'ogamba nti naawe oli mufumbo
kati ebyo nabyo mbirowooza wano omuntu eyajja n'aŋŋamba nti osazeewo lekewo amaka go nga mu banno bonna gwalimu ali obulungi. Byonna mbirowooza naye nga buno bwe bufumbo omuntu bw'ayinza okweyagaliramu n'omuntu bw'aŋŋamba. Kino kye kisobola okunnemesa okugenda okukolerera abaana bange. Wadde ne gye ndaga simanyi bigenda kubeera bitya naye ŋŋenda. Kati nina mukwano gwange gwe nakigambako n'aŋŋamba omuntu oyo bw'akomawo mubuuze gwani. Naye teyakomawo. Kati ntuuka ku kiro kye nsembayo okusula ewaka. Omusajja era yakomawo 9. N'avuga kaluutu ke Kampala Nakawa. Sina Kampala Nakawa bannange. Ndowooza Kampala Jinja Road. Abamanyi ku Jinja Road awo mumanyi. Wanti nze ndi nkwata Jinja Road olwo lwe luguudo lw'entegeera obulungi. Ndowooza yavuga na Kampala Jinja Road sina Nakawa wala. Kaakati amaliriza bulungi nnyo tunaaba. Tumala okunaaba nga nkamutema. Kuba nagamba naye omusajja ono oba agenda kunzita ng'akiwulidde oba agenda kukola ki. Naye ne neesabira ne ŋŋamba Mukama Katonda wange ntaasa. Nabeerawo ne ŋŋamba oba nnobe neefuula nobe ŋŋende. Naye nenguma. Ne mugamba ŋŋenda. Nambuuza olagawa. Koze ŋŋenda bweru. Nambuuza ogenda bweru. Nangamba ebintu wabikolako ddi. Koze nange nabadde awo ne bampita. Koye baakuyise ddi. Koze bankubidde jjo. Ne baŋŋamba leero nkeere ŋŋende n'ebintu byange. Nambuuza passport wagifuna ddi. Koze nze sigifunanga. Oba bo baagijjayo nze nange simanyi. Naŋŋamba layira byoyogera obikakasa. Bannange omusajja n'atya. Omusajja n'afunamu awo oddayo liya wuyadduse mu ttooyi. Lwagira ne mukkakkanya. Anti najjukira nali muninamu abaana 2. Ne mugamba nedda tofaayo. Ebintu bino tugenda kuyambagana. Ndaba na myaka 2 gyokka. Tugenda kuyambagana tofaayo. Kye ngenda okukola ngenda kusponsalingako omwana omu naawe sponsalingeko omu. Jjukira emabega yali yaŋŋamba dde abaana bano tubagabane. Ne mugamba nga lwaki tugabana abaana. Bamulekwa betugabana bamulekwa tebaliko taata waabwe kiki. Abaana baffe baali bakatandika okusoma. Jjukira namusanga alina omwana olwo nange nnina omwana. Kati mu kumusanga ng'alina omwana namugamba sente zino tuzigattenga. Oba oleese 10 nange ndeese 10 tusooke tuwe omukulu. Kati omukulu nga ye wuwe. Then wayitawo nga wiiki oleeteyo 10 nange ndeeteyo 10 tuwe owokubiri ye wange. Then tuddeko bano 2. Omusajja yagaana yaŋŋamba nedda nze ebyo sijja bikola. Buli omu alabirira ababe. Naye nga ŋŋamba buli omu alabirira ababe. N'owuwo oli gwe yazaala gwe yasooka okuzaala tamulabirira nako wadde n'akamu. Era abaana bano yabasosolanga 2 owuwe n'owange. Zono omusajja simulabanga bannange. Kati awo okumukkakkanya namugamba abaana bano tugenda kubagabana. Ojja kusponsalingako omu nange nsponsalingeko omu. Awo nakkakkana ne mugamba naye tofaayo. Ndaba myaka 2 gyokka. Myaka 2 si mingi mitono. Nangamba bannange nze kino kinkubye wala mbadde sikisuubira. Ne mugamba nange nabadde sikisuubira. Naye bankubidde ejjo essimu ne bampita ne ŋŋendayo. Ne bandaga ebintu byange byonna. Era ŋŋenda baŋŋambye nzireyo nno n'ebintu byange byonna tugenda. Bannange olwo n'asituka n'agenda n'akebera ebintu byange byempaakinze n'aŋŋamba bino ebintu togenda bigenda nabyo bino bagenda bikuggyako ogenda bisula ku airport simanyi biki olwo yeefudde afaayo ennyo. Ne mugamba nedda tofaayo bambuulidde buli kimu kye nnina okugenda nakyo. N'aŋŋamba kale ntuuka okuvaayo ku makya. Navaayo ku makya ssaawa 2. Ntuuka okuvaayo ku makya. Yamperekera bulungi nnyo paka ku stage. Bannange awo laavu we yatandikira nebeera mu 18. Laavu we yatandikira olunaku lw'enva ewaka. Eri yali yaggwawo eddedda awo we yakomerawo. Laavu bwe yakomawo nzize ku kye yatandise okutijja. Takimanyinako nti nze y'omu ku bantu bempalana ku mutima gwange. Y'omu ku bantu besaagalira ddala mu bulamu bwange. Kuba nze okujja kwange ku kyeyo nayagala muviire akole by'ayagala. Naye Mr. Soze ekyampangula oba ekikyampangudde
nagamba omusajja ono emalako emyaka 2 nga tannawasa ngenda ku renewinga contract ngenda girenewinga neera myaka emirala 2 ndabe neera wana nninda emyaka 4 kati mba ndi awo mbuzaayo emyezi nga 4 contract yange eggweko abeerawo ekiseera kkubira nagamba ndaba onaatera okudda ekyo kireke kwayinza okukuba essimu ng'oli mu kusiba enviiri zireke ndaba onaatera okudda era biki ebyo bireke ndaba onaatera okudda mba ndi awo nagamba tugenda nakukola n'embaga tukole embaga abaali batwogerera baswale kyokka nagamba ono omusajja alina n'ekimuwujja wabula nze buli kyayogera nzikiriza bukkiriza simuwakanya kati nali ndi awo olwo mbuzaayo emyezi gyange nga 2 contract eggweko mwogwo ogw'omwenda nga yaŋŋamba sindikirayo ku profile pic sindikirayo ku kifaananyi kyo nkiteeke ku profile pic yange ne mugamba gwe ssebo emyaka 15 gyonna gye mbadde naawe tewegomba nga nako kunteeka ku profile pic kati wewegomba nze ngende ku profile pic yo ne mugamba sijja kikuwanvaako naŋŋamba yi lwaki oyogera bubi nange ne mugamba nedda maama emyaka 15 wowulira nga nsaana okubeera ku profile pic kyayo sigenda kikuwa so nga nze Mr. Sozi mmanyi nti omuntu bwe yagadde omuteeka ku profile pic omusurprise nga busurprisinze nze ebifaananyi byange bingi nnyo ku Facebook abeera asobola okgenda nakijjayo nakiteekayo ku profile pic nolaba bulabi n'ogiraba nga surprise okiwulira naye omuntu omala mugamba nti ate ngenda kuteeka ku profile pic nagamba gwe naawe noonya banno aho b'oyinza okuleeterako akatijjoko naye mbaddewo Mr. Sozi nze amazima gennyini abasajja bagezezzaako okunkwana ku kyeyeeno gyendi naye Mr. Sozi omutima sigulina kati mu kubeera ng'omutima sigulina nenjagala oba nziremu okwagala omusajja wange taata w'abaana naye Mr. Sozi love ne bwenginoonya sigirinaamu yadde akabiibibi mu ga Katonda mu ggulu ne bwenginoonya sayidi ne sayidi neŋŋamba bannaye mbutuufu omusajja ono like ng'onoonya ensonga kw'oyinza okusinziirira okwagala omuntu wo bannange nga togiraba naye Mr. Sozi omusajja gwe nnina noonya kwensinzirira okuddamu okumwagala sirabawo okiwulira kati tubadde eno ku kyeyo bino nno byo bibaddewo weekend ewedde kawala kange ke nasooka okumuzaalamu by the way Mr. Sozi waliwo programu gye waleeta nga mwogera ku like yali programu yali yaki like omuntu oba ayina kale sijjukira omulamwa gwali kuki naye nensindika message nembagamba nze muwala wange yafumbiddwa ku myaka 15 akaana kange kaabula kalina 15 years akaana ke nasooka omuzaalamu kalina 15 years akaana kaabula kati akaana bwe kaabula wiiki ewedde ne kakubirako muwala wange omukulu gye kali nengamba muwala wange gendayo olabe tutegeere ali mu mbeera ki aliwa biki bwe bityo munaye tugenda okukizuula ng'omwana ali mu ba step sisters bange ate ba step sisters bange balina emize emibi bakola like emirimu gyabwe kwetunda nengamba bannayinza omwana wange abeere mu abo kati nengamba Joan nengamba muwala wange ye Joan nemugamba gambako dadi ayiye alabe ng'omwana amugja waawo bwe yamugamba namugamba Joan sooka ondeke kati nze nemukubira nemugamba dadi omwana fuba okulaba ng'omugja waawo yaŋŋamba nvaako ezo nsonga zammwe zaba famire nemugamba nange ono omwana wuwo ate lwaki ogamba nti nsonga zaffe za famire naye nga lwaki akyejjamu akimanya agenda kuspendinga nentula nenga naye Mukama Katonda wange ono omusajja n'omwana we yennyini awulira tayagala kumanya kubanga atya okuspendinga nensalawo nentandika kukola byange nenjiyiya ne muwala wange netuyiya omwana netumugjayo netukola ki netubaako we twamututte naye nga tebereza n'ensonga ekwatagana ku mwana we tayagala kumanya koza atya okuspendinga
okiwulira Mr. Sozi banange yoyo omusajja gwe nnina yoyo omusajja gwe natomera naye Mr. Sozi noonya okuddamu okumwagala noonya ensonga eyinza okundetera okuddamu okumwagala bannange sigirina ne bwe nginoonya sigiraba ne bwe nginoonya sigiraba go ge mazima naye Mr. Sozi era ekituufu kiri nti nze ngenda ku renewinga contract yange naye mbadde nsaba oba omuteekeko mulaavulaabu oba naye Mr. Sozi omanyi omusajja anywa omwenge omanyi omusajja abeera omutamiivu omanyi obwo obusajja bwa booda era nze newe nali nkyabeera naye nze yakolanga byakola naye nga nze sifaayo simunyega era mu butamunyega lumu yaŋŋambako naye gondetera n'okukola ensobi kuba newe nkola ensobi nze tonyega ne mugamba bw'oba weetunuye olaba ng'oli levo yange nze levo yange si ya busajja bwa booda kubanga newe musanga mu nsobi nze ndaba mulabe simunyega ate ng'ensobi ezisinga obungi yazikolanga kulaba nti nsobole okumunyega naye nga nze simunyega ndaba mulabe ne muyitako ne ntambula ne ŋŋenda naye nga ate Mr. Sozi olaba omusajja ono ye musajja abeera mu bbaala ng'ali mu kunywa mwenge gwe n'atandika nze neddira ngabi abeerawo ng'awaana mukazi ow'engabi nze wali omukazi ow'engabi era nze omukazi ow'engabi nze era abantu bangi babaddengawo nga banneesiimisa bangamba bannaye omusajja wamuwaaki omusajja ne wabeera mu bakazi abalala abeera awaana gwe naye nga Mr. Sozi nze omusajja sirina kye nali muwadde kuba nze neewa katandaga nga ku ssanyu yadde n'akamu omuntu eva akomawo ssaawa 9 lwakomyewo amangu ennyo akomawo 7 naye era nga ne bwakomawo 7 nasanga neebase dda bagamba Mr. Sozi nze natuuka ekiseera nga sirina na stress ya musajja nti kakati tannadda nsule nga ntunula banne nga byonna ndaba birabe nze oba akomyewo batakomyewo nga saagala nakumanya naye nga ne lwasuzeeyo era akomawo n'omugamba dadi kulikayo oba abadde akusuubira kuyomba n'abeererawo ng'ali surprise yalaba tomunyeeze toyombye nako wadde yoyo omusajja gwe nnina naye Mr. Sozi oba omunteekereko mulaavulaabu sirina muntu mulala baali baddeyo naye mpulira omutima sigulina kuba kati nze bwe neetunuulira nkuze mbeerawo ne ŋŋamba kati nazaala abaana bange baabano bakuze kuba nze Mr. Sozi abaana bange bonna bali ba teenagers bonna kuba ne last born ayina 13 nina abaana 3 last born ayina 13 kati obeerawo n'ogamba wayi oba mbeere n'ono gwe mmanyidde obuzeebwe kati naye yammanyiira ate ogenda okuwakankula omuntu omulala naye agenda okummalako emirembe kuba abasajja bo batunulira bonna nnyabwe y'omu gye bali bankwana naye Mr. Sozi amazima gennyini nze ono omusajja yazimmenya talina yadde kye bayita laavu nze ondaba ndi eno ku kyeyo ne tansindikirangako yadde ka message akaŋŋamba nti I miss you yadde ka message akaŋŋamba nti I love you wabula bw'okamusindikira n'alyoka akuddamu nti I miss you too so nga naawe okamusindikira omukiina n'alyoka akakusindikira n'omusindikira I love you naye n'alyoka agamba I love you too n'oseka n'ogamba naye ggwe bannange Mr. Sozi nze eyo sitole yange oba omuteeka mu laavulaabu oba omuleka nze gw'omanyi kubanga bannange nze nange byantabula naye nze mbuzaayo omwezi gumu okumalako contract naye siri willing kudda Uganda kuba Mr. Sozi okusinziira omusajja bwe yampisa mpulira nga simumiisinga nako wadde n'akamu simumiisinga nako wadde n'akamu nze alina ekiseera we yayagalira video calls like baziyita zi sex manyi sex call sex video kwegamba calls nga like ali naked namugamba nze tobinkola saagala tobinkola nembigaana kubanga mpulira nze ne feelings ze zaafa Mr. Sozi yoyo omuntu gwe nnina oba gompa magezi ki
oba abawuliriza bampa magezi ki bannange. Mr. Sozi ndabika nze nsaana kuyambibwa oba nsaana kusabirwa okwagala oba kukomewo. Ndowooza eyo Mr. Sozi eyo love story yange gw'omanyi naye Mr. Sozi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama akikubalire webale kutusomesa. Ensonga ziwuliddwa, ensonga ziwulidde era zitegerekese bulungi. Kyendowooza nno wano era kyenteesa bw'oŋŋamba nti ono gayi tumwetaaga mu love lab nga sikiraba. Kyenyinza okukusaba beera n'ensonga ezimala bwekuba kuli konsayiringa bwekuba kuddiŋŋana beera n'ensonga ezimala. Ekyokuba nga akwogedde oba takwogedde nzikiriza nti sitole yo nnene nnyo okusukka ku love lab. Kyetwetaaga kinene okusukka ku love lab. Tulabye omuntu wazze yeeyisa even in your absence, yasitula omuhabbati ogw'ekika ekyawaggulu ng'olinnya ennyonyi. Tulabye communication bwebadde nti ye muntu abadde nga omala kumulaga nti gy'oli naye n'akulaga nti ate gy'ali nnyo. Ekyo bwe kiba nga abasajja ffe tusaanye okusika abakazi. Omukazi bw'aba nga yasika omusajja, abaana sirabawo nnyo kireetaagisa kuteeka gayana mu love lab. Naye okusonyiwagana kirungi. Eri abasonyiwagana n'agamba tusonyiwagane naye ekyokubeera ffembe kiyinza tekyasoboka. Ne Katonda se waliwo yakikola nja kikubuulirako mu maaso eyo. Waliwo tuyinza okusalawo nti omanyi olwa bino ne bino okuddiŋŋana kyandibadde kirungi era kirungi naye ate kikugirwa ebintu bino ne bino. Kati bwe nkuba okuddira nandikuddidde naye waliwo n'omuntu ono tumukoze tutya? Okuddira nandikuddidde n'ekino tugenda kikola tutya? Kakati bisigala tebikola makulu kuddiŋŋana buddiŋŋanyi nga waliwo ebizibu ebitayogeddwako ebyo bitakoleddwako. Naye okusalawo kuli mu maaso go. Nze njala kusooka kukwebaza kubanga ogabanye naffe olugendo lwo olwa love. Lubaddemu ensozi nnyingi n'okusinga obuserengeto n'okusinga omuseetwe. Ne weebaze Katonda nti akusobozesezza. Waliwo bye neerekedde naye ndoza bye tujja byogera one on one. Naye olumu Katonda bw'alwawo okukola tekitegeeza nti takola. Alina engeri ssatu: akuweerawo, n'agamba lindako, oba n'agaana. Kati weetaaga okubeera omukulu ekimala mu by'omwoyo okutegeera nti okwanukula kwa Katonda kuli ki ku kino. Agambye tagenda kumpa, agambye nnindeko oba mpeereddewo. Bw'oba olina gaalubindi ezo ez'omwoyo omutukuvu osobola okutegeera ekyokuddibwamu ky'obeera ofunye. Naye waliwo awo oluusi okuwuguka naye ekirungi ebyo byaliwo, naye oluusi amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutiddeyo tuleme kuddayo. Mukama abeere nga atusobozesa. Mwannyinaze ne muganda wange oyize eki mu love story eno? Zibadde ennaku ezi Saturday, Sunday and today. Oyize eki mu love story eno? Ebisobola okwewalwa ofunye omukisa okusobola okubyewala kubanga otegedde ekyokukola okusinziira ku nsobi sister ze yagwamu oba ebintu ebyatomera. Nzikiriza nti okitegedde. Njagala onneegatteko mu kusaba kuno nkwanirize mu kuyiga okwenkya nga tuyiga ku relationship ze tuyingira nga ffe tulina abaana be tusisinkana tebalina baana, oba ffe tetulina baana be tusisinkana balina abaana. Ogyetaaga nnyo okuva n'enkya Wednesday ne Thursday, then today mu love stories affe weekend ng'eyingiddewo. Katusabe. Katonda waffe omulungi, twagala okwebaza olw'obuvumu okusooka bwe wawa Lydia okujja ogabana naffe love story ye. Tukkiriza nti osonyiwa, wasonyiwa ate era olisonyiwa. Byonna ebyamusobako tukkiriza nti mutima gwe ayaayaana okukunyweza enkolagana ye naawe. Omukkirize nate era Mukama omusaasire. Tomukkiriza kusinziira kusaba kwaffe, mukkiriza okusinziira ku conviction n'okulumizibwa kw'aba nako mu mutima. Kwayinza okuba nga yabeera nako dda naye tukkiriza nti okyasaasira. Omusaasire ayagala era ayaayaana. Buli muntu yenna ayaayaana okubeera n'amaka, okubeera n'omukwano gwe yanyumirizaamu. Musobozesere omuwa ekisa ekyo okutuuka ku ekyo. Mwanukule. Muwa omukisa ng'akolerera abaana be. Omuwa ekisa ekisinga okuba ekirungi. Buli ky'anaateekako omukono kakirabe omukisa olw'abaana be okubeera obulungi. Katonda waffe
bwe tukukkiriza otugamba kubeera mitwe so si mikira, otugamba kubeera bawola so si beewola. Ebyo bitusobozese ng'oyongera okunyweza enkolagana yaffe awamu naawe tubeere mu relationship ennungi naawe tusobole okutuuka ku benefits zino zonna ze tuyayanira okutuukako. Eza relationships ennungi, financial breakthrough n'ebirala byonna bye twagala okwaŋŋanga mu bulamu bisoboka nnyo nga relationship yaffe naawe eri gulugulu. Nga nsabira Lydia neesabira, nga neesabira nsabira n'oyo yenna alaba show eno, omwana w'obuwala oba omwana w'obulenzi, omukyala oyo oba omwami oyo, osisinkane okwetaaga kw'omutima gwe nga bw'owulira mu kaseera kano. Ayinza banga tamanyi nakusaba nga bwe kisaana, naye okuyayana kw'omutima gwe okuwulira Katonda affe omulungi. Otuwanukulenga obugagga bw'eggulu bwe buli, ekisa kye kitubeere, tusisinkanye mu kuyiga okw'enkya, ate era n'abalala bateekateeka okusharinga love stories zaabwe naffe, bawa obuvumu olw'ebyokuyiga bye twagala abalala babiyigiremu nga batuyigirako ku nsobi zaffe n'ebyo bye twagwamu. Otubeerereyo ne bulijjo obeere Katonda waffe, otuwanguze mu byonna. Bwe tusabye era n'okwebaza nga tukkiriza nti owulidde kubanga tubiyisiza mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.